prestige ali ewaabwe. Alo? Ani oyo? Nze Kamantazi. Alo? Kama yingira naawe tugaye mutomayi we bagulira. Kale. Kamale nkukubireko nkyali mu meeting. Bano bankubira nti bano bakasoma balina obucupa. Leka mona ogenda mugulu oli mu meeting eri. Nidda kati nze ngenda kwogera nawe sister wange. Ndibona akayala kanzito oluti. Kati ate onankubira nze simbalina byaŋŋamba. Naye ojje ozenga atamanyi nti neera gundi waneeno toyina kubeerawo nnyo. Bamaze kuŋŋamba nti muzeeyi yakkiridde. Bamaze kuŋŋamba nti lenda obuseke bwo n'obucupa bw'obutwale. Bamaze kuŋŋamba nti muzeeyi yakkiridde. Kati ono alina obucupa ngambye alina obucupa 25. Eno bizinensi. Oleekola. Kati obucupa 25 ogenda bufunamu. Kyogenda kugira oti. Wena mwannyinaze ebintu biveeko. Kati kandabe. 25. Sabo mbafisaako. Bibya ddala. Kati okola kyawo. 25 ofuna ku. Nagoba ndi ku profit gwendiko. Mbala profit. Baako kyonkolera. Neki. Sina fumba lero saafumbye. Daro saafumbye. Nga kijja kitagenda. Ate okola buli kaseera ogenda Olwa kusina nnyo obudde bukyali bwa kumaki. Naye kati baabo ofuna otya? Obutundo otya? Nze kati kankubira wadde namala okusoma naye okutuula wano butuuzi n'entuula alonza obucupa asinga. Kuba osobola okulonda obucupa n'obutwala. Kampuni kati kazeyongedde luli twalina monopole eya kampuni ng'eri eki kati tulina diversification ziringa nnya. Kati ono waba akuseera ng'otwala ewoli. Oli omuyindi yali atuseera nga olweta obucupa bwo buli kiro nga avuluka buvuluzi naye kati sawa naye yalinyisa bbeyi. Bino ebintu bikola bisinga otutuulira awo. Nedda kati lindako kati obuweza jjo obwo obutundo otya tugwamu ssente. Kati sigambye nti ono abadde ankubira nga alina obucupa 25. Kati oba ogenda okuvaawo nga twala obuli omukaaga nze buli lwensanga obucupa bwonna nonda bulunzi nze mba bize ate kinyamba n'obutabeera mu mize gino gyakunywanjaga kinyamba n'obutabeera mu mize ebyo byekubeera mu bakazi mba nino nnoonya kacupa ku kacupa era naye nagamba onkunganyiza obucupa naye gwe wagayala. Sisobola wabula nzija mu bintu byo tonteeka mu bintu byo ggwe kaamu. Kati oyagala ki nze naawe sirina mmere lwakiri kankuwa amazzi onjire muno omanyi kyakufunidde kiki mpe ekicupa ekyo leeta akacupa kano kanene kajjuza mangu kiro jakimpa olaba obukopi toyagala kumpa kikyo. Naye sisita wange gwe oba eno ensi oligitegeera ddi? Eno ensi oligitegeera ddi gwe kati? Gwe baaba? Gwe ensi ogitegeera gwe oligitegeera ddi gwe? Mbaba tokongulya kati kiro gitunda sente mmeka? Kiro? Kati kiro waliwo webeera ku 45 waliwo webeera ku 5 kati bwalinye ebbeyi engeri gyotubadde mu festive season ebadde yalukaawo. Kati okuweza kiro giweza ddi? Olonda obucupa bwo nga 17 eyo kiro 170 eyo kiro kati olunaku osobola okulonda kiro emu n'ekitundu obucupa nga 3 ne bakuwamu mmeka? Era omanya mulusu nga 9 8 emmere sigenda gikuwa yonna gwe oli mukozi okola okuna ssente mpaako ndyeko bano wafumbye otukyere ngenda kuteera bikola bisinga omuntu atuulidde awo ositukirewo ogende kuba taata nakusanga wano lwaki temwaggaddewo akavera benasiko wali taata toliiyo zuno lwaki wali olikayo muzeeyi olikayo taata Taata yeyerese sinze muyise yeyerese taata ansanzewe waka ajaki alya gundi leta nze kabino byange nawe taata simanyi abijja komando kye oyina kyonoonya taata sibirimu oyagala kiwala oyagala kiwala mbadde mpitireko kunywa ku mazzi oyitiyeko oyina amazzi ge wategekawo wano anywa ku gali agattaapu taata muzeeyi oli ku maali onoona ye mukama katonda oba nakukola ki oba nakunyiiza ki oba nakusobya ki nze ne maali tibagyonoona bebatu naye nga sekusakugoba wane wange oyagalawo ki kati taata ongobewa ewaka kati ate nze n'abeerawo era nina ewange naye olina okuyitako ewa muzeeyiwo
Tegera. Eno kwita ke wala tawo. Eno olaba bile bitu byo badogamba olaba sister. Kati kano nakasanze nako muno mu Jennonda. Kati ate eno mali ngoba eno kyologera ate n'enjufutunda butunzi. Oba naawe ndekerawo okuweerera. Taata nenda kwesibiri. Waliwo ekintu ekinyiiza. Baana bange naye kati data tunula olabe. Nayita mu bukubi nkuweerera nkusomesezza bakutikidde diguli kati abantu be baŋŋamba kasasiro waayiseewo kasasiro waayiseewo. Muzanyi abo baleke boogere. Mbaleke boogere ki? Kuba kati naye kolowooza ate weetekera okufaananya diguli si ekikulu okundikira diguli ntuulaawo mbunninda mulimu. Lwaki seetandikirawo omulimu gwange ne ntandika okufuna. Saasira omuzadde yatoola ssente omwana we n'asoma n'amalako ku yunivasite ne bamutikkira diguli agiyina nga kyo kyaliko ekyokola kikati. Kati ate muzeeyi labayo omwana eyamala diguli ng'ali eri mu kubba bubbi. Naye nga ddala tosobola kufuna mirimu gikujaamu. Emirimu twagiroya naawe bw'onyamako mu bakulu banno emirimu negibula. Naye ngamba nze okubeeraawo okutula obutuuzi nga bwe ninda omulimu kanjira neerondera obucupa. Omulimu ogwange nagukola ne nkuweerera paka ku yunivasite ne diguli ne bagikutikkira. Nsaasira olowooza mpulira ntya nga yeggwe mwana wange gwe nalinamu essuubi okulowooza nti omwana kaasome anfube nga bwe nsobola omwana asome amaleko bamutikkire naye nga yeggwe mutabani wa kati ojja waka kulunja kyakunywa. Kintu kikino bino ebintu byetukola biraba tojja kubeera wano mu nsi ya leero olinde mulimu oguliwo gw'otandikirako ogulala gukusanga gwogwo ate bagambye wenonda obucupa diguli yange neevaawo kati eriwa gye boogerako nti oyo bamutikkira alina diguli era gye baliko gye banvumaganya ulira gye baliko gye banvumaganya nti kati ezo sente zo zakufaaki bunteekerawo nzija gwe baba tatayogera naawe anti nono kasitukirayo nti ampa obucupa butaano gyebuli eri naye kati diguli yekugasa mwana wa ebya diguli nze mbimanyi saasiranga omuzadde kusanga nga nina nange amasanyu gange ge nakozesa amaanyi gange ge nakozesa okuteekawo osome obeerewo fyutayo yeeruwa mazima ddala yeeruwa negibula kogwe wogwo kogwe gwegwo gwonookola kiro ya 45 alimba ya 6 tumugyeko akakutya kange era gwomuleetereza wano okujja wano mbamuleeta taata yeyeereeta bwayagala oba naawe ndekerawo okusomesa kuba kati gwe omusajja wolondedde obucupa ate ye anaalonda ki? Analonda ki? Kati ewange todda gendo